Oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti bwalonda omubaka wa LB division mu kibuga ky'Eggulu Mapenduzi eyayingira palamenti kuba namunigi n'okkulira akakiiko akalondola ensasanya y'ensimbi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Kyokka ono n'oludda oluvuganya waayita ebbanga ttono ne bawula entamu olwa Mapenduzi okkuliramu enteekateeka ezigwa omubaka wa Mityana Francis Zaake bwe bali baweereza oludda oluvuganya ku bwakamisona wa palamenti. Yadde ng'oludda oluvuganya lwayagala okumukwata ku nkono alekulira ekifo ekyamuweebwa nga bamulanga okubalyamu olukwe, Sipiika Anita Among yabiyingiramu n'alemesa NUP okugoba Mapenduzi ng'agamba nti ekisanja kye eky'emyaka 2 n'ekitundu kyali tekinnaggwako. Wabula mu kugulawo olutuula lwa leero, Sipiika Anita Among ategeezezza nga byafunye okusaba okuva wa Mapenduzi okulekulira ekifo eky'akakiiko k'oludda oluvuganya gavumenti yadde ng'emyaka 2 n'ekitundu yeesigamako ng'alemesa oludda oluvuganya okumugoba gibadde giggwako mu Desemba w'omwaka guno. We acknowledge his resignation and accept it. However, he has reports to present. Oluvannyuma mu kuddamu okulonda abakulira obukiiko bw'ebitongole bya gavumenti n'ababaka batuulako kitegerekese nti obukulembeze bwa NRM mu palamenti Mapenduzi bumuwadde okukulira akakiiko akakola ku nsonga z'abakozi ba gavumenti mu gavumenti z'ebitundu. Ate era ne twongera okuguma nga tumanya nti kye tukola kye kituufu. Kubanga okusinziira ku mirimu gy'abadde akola ku sayidi eri kitegeeza nabo baamulaba nga bamwetaaga. Kakati ate ffe aba NRM tulaba nga tumwetaaga ate nga naye akola ki atwetaaga. Ekikola kino ababaka abamu bakivumiridde nga banenya Mapenduzi okulya mu lulimi ne mu luzise. Ate omulimu gwe yali akola bwe tuba nga tubadde tugubuusabuusa ng'oludda oluwabula gavumenti ne tumuyimiriza kiba kitegeeza ayina ebintu byaffe oba ebyama kuba abadde atula mu kabinenti byabadde asomola n'atwala eri ewa bannaffe. Kakati we balabye nga ndowooza omulimu gw'abadde akola ku sayidi yaabwe gubadde mulungi ffe gwe tubadde tulowooza nti gutuyisa si bulungi n'akkiriza n'afuna ekifo eri. Mapenduzi mu kwogera kwe ategeeza nti ekiseera ky'amaze nga beeza mu NUP ku kakiiko akamu bakibadde kya ttendo kyokka obuvunaanyizibwa bwe kakiiko k'oludda oluvuganya bubadde bwa bannayuganda si NUP. So I want to thank NUP as a party for giving me that assignment. And by the way, the assignment was purely based on my experience and knowledge on local government issues. It has nothing to do with NUP as a party. I have never been a member of NUP. Ono era ategeezezza nti n'okugoba Zaake ku lukiiko olufuga palamenti yakikolanga mubaka si ssentebe w'akakiiko ka ludda oluvuganya. I did my part. I executed my mandate as a member of parliament. It has nothing to do with any political party. It is nothing personal. It's about what our rule dictates. Mu kukyusa ebifo olwaleero waliwo ne bassentebe b'obukiiko bwa gavumenti abasuliddwa ettale olw'ensonga ezekuusa ku nguzi ku bukiiko bwa palamenti. Kubano okubaddeko omubaka wa Kiboga West Dr. Kefa Kiwanuka asuliddwa okuva ku kakiiko k'ebyensimbi, Robert Kasola Kikirira Akiki asuliddwa okuva ku kakiiko k'ebyentambula n'okuzimba, Sakone Rosemary Nyakikongolo omubaka omukyala Kikirira Shema asuliddwa okuva ku kakiiko k'ebyokwerinda n'abalala. Sulaiman Sebuggwawo ne Yuda Musisi, BBS Telefina ageesigika.